ndibasa mami waffe yendibasa gwe tulinawo wano ye mami essaawa yonna tewali kulanga kulala. Kiseera jana tugende ku birthday ya Suna Ben yanguwa gyetugenda n'abakulu bano yanguwa tuli mu studio. Aya basi teta kamera. Coba tuh, menunjukkan coba.
akalala, leta akayimba akalala, leta akayimba akalala, leta akayimba akalala. Sebola ya namanya. Tewali tebasise mukuba yakasemayo tugende, mukuba yakasemayo tugende, mukuba yakasemayo tugende. Abalungi bangudeko wano mu studio n'ababandi ebirabo biriwa biti musimanyi kiddako mutandika n'essaawa eno public holiday kati katugende ate ekisinga okwewuunyisa engeri gy'oli faaza atalina kibi kisikire atayendangako tokwabulanga omukyala yenna teweegattangako na muntu yenna bafaaza bebeerere be baleese keeki era omutuukirivu Suna Ben agenda kujagulizibwa ennaku zonna namulirina ekyokunywa ekyokwa lutaali atugende kwata akati omusajja ateegatambula mukyala yewange okumukazi yenna emyaka gyonna gy'alina kyalabanga ku mukyala Happy birthday. Zeka salamu alaikum. Suna Ben omutuukirivu ateegattako na mukyala Sunda gwe ŋŋamba yateegatta wadde obusubi tebabulinyirira ne baleeta obusubi wali ku gundi agwo tetukwetaaga Saidi wali Baya sibuuza kawe omukulu oli ow'omuddo gwe temugulinyirire oyo ayinza obbagoba uyo wali mubuuyi musabe utekewa mwagala kuona abendongo baliwa
nga banguyiza onabivemu ikole jangu wano otegere basebo ne banyabo oleeta kiki kyambe ofuna ki ali wano kyemukoze kiikiri bangi tanaba kumanyani era twagala ebirabo bino biva wani bannayi neyanze nnyo neyanzeege enteekateeka zonna ez'amazaalibwa nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala munjajase nnyo nebitagambika ebirabo bingi bikyajja era bampadera ebirala bingi nnyo era ngenda kutwala akadde kano akakisa nsobole okubeera nga nkebera ndabe ate ku lunaani kuba nina eb'emikwano bangi abireese abadde apakinze wali erihadi sebwati gamba sebwati oyagala gamba sebwati ab'endongo temunnaba mujje mukuba endongo mujje tugende wali wansi tumaliriza erinnya ekisumuluzo kya haliya kiri wali ekinuzo kya ali sebwati kiri awo kiri wali nambuuza tiba mulimu biki ani abuuza biyitirivu nnyo ebintu biri muno ebintu biyitirivu nnyo biri muno mulimu essaawa ey'amaanyi yali ku dayani jjajjange yafa nga tazadde yakomye okwo wangi mulimu kati ako kaki chocolate kikomye okwo mulimu ne sina 4 cousins 10 cousins nenga bannayi neyanza nnyo neyanzeege nsiimye nnyo nsiimidde ddala bannange happy birthday to me nebaza mukama katonda eyam yasomola ebyama nange nenga mpaji okoze ki nenga mpaji leka nkensomere sigenda kabasomera okoze kyaki ayiwanda waliwo mbuuza nti owozezza emeka ayiwanda yasigala kuntunulya butunulizi ani wanambuuza mwewozezza emeka owozezza emeka emyaka girimu 3 n'okudda waggulu tugende tusalire wali suuna wansi wali kati katusale keeki eno naye nga kujja eyiseewa eyise ku reception era ne mami taliiwo mami bamuyise okudu taata yewale taata tuli wano mu bijaguzo ondabye ayina nabamukwatira engoye owulira newere bwe mumwonoonye tuno tukukoze wano nafaliri akagendayo basebo ne banyabo payasi waganye okuleeta akambe tugenda kusuna nsune gende waffe eyo waggulu wali mami tomuyise omukolo wakomye wali nekuba omusajja omukulu omusajja nekuba naye mbere nga ndowooza bana bakola mu kiyungu basobola kiraba
Wow. Bwakati simanyi. Nteekateeka eno nalinanga bwegiraba etutikiddwa omuntu akwagala ennyo okuva ku mutima gwe. Yatugambye n'atugamba njagala omuntu oyo mulabe ng'asanyuka. Essanyu lyo essanyu lye. Bw'osanyuka ku mutima gwe naye aba asanyuse. Era n'atugamba nti akwagala nnyo akwagaliza birungi byereere akusabira mikisa myereere Mukama akuwa buli kimu kyonna kyonna kye weetaaga. N'ateeka akamuli ako akamyufu kobalaba nga bw'okalaba ekiraga nti omulimu musaayi munda. Omuli obwengoola buli kimu kyonna kyokutangaalire bulungi ddala. Weewaawo teyakomye okwo n'akwata ebintu bingi nnyo n'ateekako eno essaawa gy'olaba n'agamba nti otera okukeerewa nnyo mu pulogulaamu. Eno essaawa ayagala okwate ng'obudde kikaakyo oba yavudde bweru Germany. Essaawa ya bbeeyi eri wakati wa $2,000 ne $3,000. Wangi yende essaawa weewaawo n'akuweereza ak'okunywa kano kawayini nawo kagidde ku ssaawa kuva Germany. ako konna koolaba onyingako mpolampola biseerayo ebyeddembe n'ateekako kakyokulya nti nga bw'okalaba bwe kawooma kamala naye bwati bwakola ki bwawooma kano ka keeki ak'okulya kano n'agamba nti asaba amazaalibwa go gabeere malungi ga mikisa. Ekyokulya kino kigabane wamu n'emikwano gyo saako n'abantu b'okola nabo. Obubaka buno bwonna abutulise si mulala nnyo ye muntu yekka ku nsi guno gw'oyina. Era yatugambye singa onayogera erinnya lye ajja kuba musanyufu nnyo ng'omuteebye. Oluvannyuma kwasa ekkaadi y'emmotoka n'ekisumuluzo. Munaawe okuliddemu olukwe olw'okundabya ennaku. Bwe bubaka obwantikiddwa Naawe weegasse ku lukwe olw'okundabya ennaku. si lukwe wakulabya ennaku wabula omuntu Mbonebona ku lulwo. yagambye n'agamba akimanyi akuli ku mutima era tujja kulowooza mulala yenna. Ondi ku mutima nnyo weebale nnyo weebalire eddala era nsiimye nnyo nyiri ddala ekyekaniddeawo nkimanyi era mputegedde nkulaba ne wentunula kati nkulaba. Weebale nnyo weebalire eddala weebale nnyo weebalire eddala. Wamwatulira Yagambye bw'ayogera bw'ati nya nga ngenda ndeeta ekisumuluzo ky'emmotoka. Ogera tayisunza emotoka wamwatulira ng'era naye yagimpadde butereevu. nga naye yagimpadde. Yagambye amazaalibwa go olina okusanyuka. Kawundo weeri wali epaakizi naye okukwasa ekisumuluzo ng'oyogedde erinnya lye. kugamba yatule Kuba akimanyi oli musajja mwesimbu tojja kwogera. Naye kibi nnyo okusalawo ng'osanyuse. Ate kibi nnyo okugaba ng'era osanyuse nnyo. Kati male okulinda male okulindamu bakuboya kadde. Ne ku poliisi osobola okugendayo n'ogamba osiriredde kola statement. Ono ye omwogezi wange ali mu kwogera. Njogera ng'omwogezi wa Sunabe. Ku poliisi osobola okugenda kukola statement n'obagamba excuse me I'm not ready to make a statement. Nja gikola ekya ku ssaawa 4 kati musooke mundekemu era poliisi ekola ki ekuleka. Ate ne mu mateeka g'embeera y'obuntu obanga onyiize nnyo tosalawo ate obanga osanyuse nnyo era togaba osooka n'omala okusetolinga sonasooka osetolinge sooka osetolinge ensonga tuziyimirize. ekirabo kyonna nkirabako bimyufu oyinza okwogera babizeeyo amale kusetolinga bizaayo tubizeeyo wanyinibyo kuba yagambye ayagala buli kimu ate ajja kwogera naye sika kati ekisumuluzo ky'emmotoka nkiyingire nga nkirina muliro kikuume embeera temukkiriza kwogera. Weewaawo bagambye tulindeko emmotoka kangira ngiterese bw'aneetereza ng'essanyu likendedde ajja kutubuulira gye bivudde. Mwebale nnyo mwebali eddala.